Ekiro kyonna video y'eggulo yatabangudde abantu ebintu bingi ne wabaawo okweraliikirira naye temweraliikirira waliwo bye tugenda okulaba wano bye tugenda okuyitamu mugenda kulaba mutegere nti tewaliwo kipya nabagamba mukama bw'anaaba tatuduukiridde ajja kutuwa apology eyo nga nvuddeyo kitalo nnyo ekya Reverend Father Magembe twamwogerako ennaku ezo bye bibala by'Abanyarwanda abawamba bukalango Ekelezia firiza hiti temukaaba siwulira omukatuli kyakaaba siwulira omukatuli kyakaaba njabasa nga mukaba siwulira omukatuli kyakaaba bukalanga Abanyarwanda bamu batwalako nabagamba luli nti kayazze basiwula tagenda kudda sabagamba luli ne katanda nensanga sister gogonyanga okaaba kensanga sister simanyi wa bukalanga mu bigo simanyi mu Ekelezia Lubaga mwe simanyi wa nalukolongo ngenda kujja ekiro kyaliro nga ntambula mu bigo by'abakatuli kimuze Ekelezia kemba sange Lubaga nga mukaaba mugenda kumiro ba Abanyarwanda babayingira mu gato mubalaba oyo agenzi nabagamba luli aze basiibula eyo nvuddeyo waliwo ebintu ebiriwo wano Lwera ennaku ezo mwalaba Lwera nga sinagenda eyo senga wabaawo ekintu kyonna erugogo lunaku lw'olwaleero Museveni yanaaba akikoze erugogo Museveni yaba akikoze mujjukira nga bagobya abantu amagene ga taking over bataddeyo ki bwe wabaayo ekintu erugogo temwebuuza Museveni nze nkomyawo mwalaba ennaku ezo nga bagoba abantu mu Lwera mbeera n'ebintu bingi nga bakwata simanyi ba investors simanyi mbu n'ebyuma babitutte enkayana ziri mu ba investor temulowooza nti nno balwanira butonde bwansi omusenyu gwonna ogwa Lwera gwonna gwaweereddwa Sodo tewakyali yakirizibwa gusima nga Sodo si yagukuwadde era bw'otuuka ku minzaani nga Sodo si yakuwadde toyina stamp ya Sodo n'ekiraga nti Sodo yagukuwadde omusenyu gw'omu Lwera toguyisa wali minzaani so kugoro byayongeddeko omusenyu ebyo bye mwalabye mbu balwanira obutonde bw'ensi simanyi Lwera yabadde ki wo bali mu kulwanira ba investor be balwana omusenyu gwonna baguwadde Sodo ebisigadde enjabbi baleetera waliwo ebintu ebirala bingi bye mbadde njagala okubanga njogera kuba n'olunaku olwaleero gwe munanga wuliriza kino kinana mulala kunyuza munana kya Basafama bwe tuba tuzeeyo bodda wano waliwo ebintu Museveni akomezaawo bidivation bye mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda so manyi ki kye bakoze mumanyi ki kye bakoze abantu abo baddidde abantu Museveni akomezaawo bidivation bye mu bitundu by'emukono emukono si wala nnyo wano mu Buganda ewaffe awo emukono bakomezaawo bizinensi endala nga si ku nnyanja nti obusonko bw'oku nnyanja bawadde abantu bizinensi kati eriko bw'okuŋŋaanya amasonko g'ekkovu ekiro ya mitwalo 2 kati abantu bakeera kunoonya amasonko g'amakovu awo mukono simanyi nakaswa simanyi gogonya simanyi biki ebyo business eziriyo ziri 2 bwobo manya wali ensanafu wezisibuka no sima kikabaka ky'ensanafu no kibawa bakigula emitwalo 4.5 kikabaka ky'ensanafu kati abavubuka tebakyakola bakera emwanyi bazitutte ezo zaabwe kati mwe mubanoonyeza abana kabaka w'ensanafu bamugula emitwalo egi abavubuka bakera kuyiga kabaka w'ensanafu n'amasonko g'amakovu kilo mitwalo 2 so obusonko bw'okunyanja genda yobuuza abantu b'ebitundu ebyo labo bankulimba eyo nayo nvuddeyo mubadde munoonya omwana wa Segirinya gwe mugambe yabula omwana wa Segirinya ali abadde wa speaker okujjako nga bamugjeeyo dereva wa oyo omusajja wa Segirinya n'empuuga babba oyo omwana ne bamutwalira speaker era omwana abadde wa speaker ennaku zonna bwe muba mumunoonya ali wa speaker bwe baba tebannamubawa omwana ali wa speaker ewaka eyo nvuddeyo saagala kuddamu kuwulira mukulu wasomera nkubira simu abakulu b'amasomero temuddamu muve ku simu zange anti mwagamba mwe temulimu byabufuzi bannaye waliwo enkayana eri wakati wa ekiri mu education kitokota kiki ekitokota mu education UNEB yabbye abantu education z'abaana ababadde balina okuyita tebayise ababadde tebalina kuyita ne bayita kati ekyo kitta side zombi be bawadde first grades nga basiru
nga sibye byo babatidde future beba abayise naye ate ne babawazi F9 nabo babatidde future kubanga omuzadde agenda nyiga ng'omwana w'abadde amanyi nti omwana ajafuna 4 ne bamumma ne bamuwa 12 eyabadde alina okufuna 20 ne bamuwa 4 bagenda omwogerayo mu secondary nga tebikwatagana kati saidi zombi bazisse njagala mpitemu mangu tumale okuwulira buno ngenda babuulira ebiddako njagala obulyo ngenda bakubirako katono mulabe biki ebyabaddewo mu ebiri mu education wulira district ezasinze tusakwago obudde buno tuli mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga ebifulumye nga naye nga sinaba kutusako amawulire gonna nga bwe gatambudde njagala nsooke nkulaga district nga bwe zisobodde okukola ezo ezisobodde zinazo basitegeere bulungi kakati ebigezo bya PLE districts ezasinze okukola obulungi ze zino kuliko Bushenyi municipality Kisolo municipality Ntungamo municipality Kabale municipality ezo districts ezo zezasinze okukola obulungi kakati mu abazadde abalina abaana mu bitundu ebyo ndowooza ensonga mukitegeerera ddala bulungi nnyo kuliko Lukunjiri municipality Sako n'Embalala municipality owulidde district ezasinze Bushenyi Ntungamo Kabale Lukunjiri Mbalala ne Kisolo zezasinze siziyisaamu maaso era abantu beyo sibayisaamu maaso era nzikiriza nti abaana bamwe bagezi naye omutima gwe bakikoleddemu n'abaana mugenda kucacanja naye nammwe abaana bamwe babatidde future labayo agamu ku masomero agali mu Kabala agasinze kubanga bwino yabeerawo wano mu masomero ga gavumenti mu bitundu ebyomu byalo buli lukyakweyongera ekiviiriddeko omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga okubeera ogw'ekibogo mu disitulikiti y'e Rubanda Lukiga ne Kabale kiviiriddeko omuwendo gw'abaana abeetanira okusoma okwesalira ddala tulambuddeko ku masomero owulira disitulikiti ezisinze omutindo gw'amasomero gugudde ne kivaako abaana okwesala bino bya mwaka guno lineggulire nakali kuba emirundi giringa 10 mwegi omutindo gw'amasomero guleetedde abaana okwesala ne bava ne mu masomero naye ate be basinze gali obubi abayo ne batulombogira obugubi mwe bayita okubangula abaana b'eggwanga ebyo somero lye lyasinze mu Uganda yonna essomero ate temukikola mwemwe mumanyi erisangibwa mu disitulikiti y'e Lukiga tutuuseewo obudde bukyali bwakumali era tusanze omuyizi ono awalampa muti kubawanika bendera y'eggwanga agisibeyo yeewujje abayizi abalala babadde bakyezingiridde abo be basinze olubadde lubamekete eŋŋumba omukulembeze avunaanyizibwa ku kukuuma obudde oba timekeeper ejjinja taludde n'alibaka okukuba olupanka luno olukola ng'ekide ky'essomero ajjukize banne nti akaddeko okuyingira ebibiina katuuse munda mu bibiina abayizi babadde baalubatu ate nga bangi basomedde mu bigere embeera y'ebibiina yokka wamma ekusuulawo ekigo ng'oba oli awo n'abayizi bennyini tebawa maanyi kukwazza kkalaamu akulira essomero lino ow'ekiseera Godfrey Twino Omujuni atulambuza n'etterekero ly'ebitabo ery'essomero oba library ng'oyinza okulowooza tutwala mu kaddiizo ly'omulembe gw'abaasookawo essomero lyetwogerako abo be basinze waliwo essomero erimu liri mu Nakawa liryawo Nakawa Kyanja abaana ababadde abagezi okuva essomero be libaddemu n'essuubi nga babakakasizza mu bibiina kuba be babadde babasomesa mu mmooko bakola bulungi bwe bawaanyisa n'amasomero agaddako awo abaana abo be basinga naye abaana nga bamanya maganda sigenda boogera nga babadde essomero libasuubiramu 4 bafunye 20 kudda waggulu abaana abalimu nga Abanyarwanda bamanya malala bafunye 4 6 3 bulijjo abasemba mu kiraasi era ba headmaster waliwo kati enkayana wakati wa okusinzira ku education mbaddeko mu education naye mbadde ndi busy nga nyina gundi ngenda baddira waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa National Curriculum Development Center ne UNEB amasomero bagabbye abaana babasudde abagezi bagudde abaana babadde balina obunafu mu gundi erinnya lyamuyimiridde ofuna obubonero ebyo mu birinde biri mu education mu birinde 226 bwe mubanga gye mulaga egombi maze njabiddamu mu maaso awo wiiki yonna ejja mukama bw'anaaba yagadde tujja bigendamu mu masimu tugenda kwogera ku nsonga zino wammanga leero ngenda kugayidinga programu eno mu bintu bino wammanga amawulire abiri genda bawadde olunaku lw'eggulo
amawulire abiri ge nabawadde olunaku lw'eggulo omwabadde ge nabalaze omuli okubanga Buganda bagitikidde kabaka omulala ekintu ekyo njagala tukyogereko wano nabawa ebintu ebyo mwaka gwali gwa 2022 oba 2023 ng'atandika ne mbagamba bateesezza okuleeta Museveni agenda kukola confusion z'engenderere mutabani wabeere solution ani ajjukira ebintu ebyo ne mbagamba ebimu byagenda okukola agenda kutulamu obwakabaka abuteekemu babiri ne mbabulira okutema ekitundu ku Bunyoro n'Ettoolo bateekewo kabaka okutema ekitundu ku Buganda nga basinzira mu Masaka Sembabule nani ani ajjukira episodes ezo wabeerewo olutalo olwaddala luveemu n'amajambiya mutabani wa Museveni aveeyo afuuke atabaganya kati olwaleero Masaka batikidde kabaka omulala nabibalazo olunaku lw'eggulo ekyo kimu njagala tukiwe priority wano wabula Katikkiro gwe muyita Katikkiro asirise tayogera kigambo kyonna byasooka bwe bityo namwe mwakyoli bajja buli awali obwakabaka bajja ne bamukongojja ekyo kimu ekyokubiri kye tugenda okwogerako ekyakalulu oluvannyuma lwa kanso muyizzi okujja nayogera ebigambo bino biwulire nabyo bulungi naawe otuwulire wamwe wali watya tugenda kwogera ku nsonga eyo n'ey'Abanyarwanda okuweebwa obutuuze batuggyeko obutuuze obw'obuzaale kati ffenna tetukyali batuuze ba Uganda abazaale abalina bajjajjaffe abazaale abeegundi tuli batuuze bakyereeta wulira ekimu kye tuliko wano ewammwe kyakulabisa process ziri zitya tuzo okulabisa abazze okulaba nti bagenda mulimu gw'okuwandiisa abantu naye nga n'omulimu gwe bazze okukola tebagumanyi balina n'ensonyi okutunula mu kamera okola omulimu oguli publicwekweka kamera erina okulaga bannayuganda ki ekigenda mu maaso kitegeeza n'omulimu gw'okola gulimu ebirumira owulira ndi wano kirowooza ku parish ekimu ku bituleese omulimu ogwange gulinga munnamateeka azudde okuva election petition z'emiwaka 3 ekintu ky'ebyuma bino bye bakozesa kyali nnyo mu election petition ya owekitiibwa Mama Mbabazi ne kikolako ne findings eziwera ebyuma bino twabyogeddeko mu presidential election petition eyaggwa eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu twasazeewo ku luno exercise eno ng'egenda mu maaso tugende tulabe oba ebyuma bya kiwaanyi oba byuma bya nnamaddala tutuuse ekirowooza bwe batadde ekyuma ekimu kikole ku kitundu kino kyonna gyonna omwami gwe batadde ku kyuma ekikebera abantu ekisooka kikuumidde mu keesi bwe tumubuuza ebibuuzo nga yeebulankanya electoral commission mwetereze mukozi bammwe mulimu gwa bannayuganda ate omulimu guno abasinga okuganyulwamu be bavubuka abataba tukkiririzaamu katulowooze nti sikagenderere okulemesa abavubuka okwewandiisa okusobola okulonda tugenda kubalabisa tugenda kutambulira buli wamu wali ekyuma wano waliwo ebyuma tewali masannyalaze newandibaddewo amasannyalaze n'ebyuma abakozi b'oku byuma tetukakasa nti bamanyi n'obikozesa kuba bagaanyo tulaga oba ebyuma bikola oba nedda tubadde wano olwaleero ekyuma kimu kikola mu byalo 10 nene mu byalo ekyuma gye bakitutte ebimu tewali na masannyalaze abeereto commission mwetereze tugenda kutambulira ku mulimu guno paka ekisembayo twagenda luli mu bujulizi bwe twawaayo mu Supreme Court batugamba temulina bujulizi bulaga nti omulimu tegwatambula bulungi obujulizi butandise kati butandikidde wano ekirowooza ekyuma kiikyo ssaawa kakati zigenda kwera 7 naku z'omwezi 22 January
ekyuma ekyandibadde kiweereza emirimu kikyali kigali. Station wekyandibadde tewali muntu akikolako. Bino ebyetaagisa okukolebwako. Era nsaba abakulu bonna gye bali bajje ekirowooza. Batukakase nti ekyuma kye batadde wano parish mumukungu tekiriiwo nga kiwala. Ewammwe embeera eyo eri etya. Nabagamba akalulu tekatandikira mu box. Ezo mu box kyekisembayo. Emigozi obano gyonna gyolaba giri technical nga bakigenderedde mu 7 Electoral Commission. Akalulu ka 221 kabazuukusa boke balwana nako. Mweke mwagala okwerabira. Boke balwana nako era ke basinziirako okutegeka kana ka 226. Nkiddamu akalulu ka 221 yali protest vote. Era bagenda kuli meeting bagenda balinya ku break mpola waliwo edda balete kitu kye bayita speed governor ne bakiteeka mu mamotoka ng'oli nnyo omuliro wadu naye nga speed governor ekulaga awo tosukkawo naye nga gwolaba odduka nnyo naye speed governor ng'ekuli meeting nga tosukka gundi ezo kye batandise. So excuse me, njagala otubuulire gwe mu kitundu ewammwe kiki ekiriyo. Tugenda ku discussinga ku mitwe gino oba gyombi ojogerako mu dakiika 2 oba oyogerako gumu. Abanyarwanda baweereddwa ffenna batugjeeko obutuuze obw'obuzaale babutugjeeko. Tuli mu overstay mu Uganda including me naggwako 2024 we naggwako ndagamuntu yange eyo kweri wafunye endala goyina eri valid mulirwana we yagiyina abaana abewandiisa bazibawa nja tutambulira awo okutula kutula obwakabaka. Eyo nsonga nkulu bakikola bakigendedde balina omutima gwe bakireeteddemu nabibagamba. Ekirala tugenda kwogerako zeze ensonga ze tugenda okuba nga twogerako. Feel free mu dakiika ntono nnyo tugende ku nsonga endala. Sebo genda kuteesa sebo bannyabo. Hello pastor. Sebo. Kale sebo nawe gyebale okubye kuteesa ku program. Ngane yanze okuyitamu. Olwaliwo bwe kusoose. Katonda ye wali okunkwata. Kale sebo genda maaso. Kitono kigambo kimu bibiri byenteesa mbawo obudde bwa mwenzi si bingi byenjogerako naye kyensaba Abannayuganda kiri kimu eryo sanga ly'ebuddu lye bayavuddemu lye bataddeko kabaka omulala. Mbadde nsaba abantu beeyo balemwe kuwa Museveni kyayagala kubanga yo mu busiru bwe abatega akatego ng'ayagala mukoleki mukagwe mukakati abantu beyo kyembasaba basirike bamumo obudde tebabiwa budde babireka fire mu firimu ye tibalwanisayo kabaka gwe batadde bamuleke bamutunulire butunulizi. Okay. Bwe bagenda omulwanyisa Museveni kyayagala afune gundi kati bamuleka bamutunulire butunulizi ajja kubulira omwo ajja kukoma yekabulirawo naye bwe banamuwa gundi attention ata Museveni aba awangudde. Okay. Ekyembadde mbasaba kumuleka bulesi bamutunule butunulizi Museveni afire mu firimu ye kubanga Museveni bw'omuma kyayagala era afira mu firimu ye bimala ne bikomaawo ne bista. Kyembadde nsaba Abannayuganda basirike babutunule butunulizi Museveni ajja kufira mu firimu ye tebijja mugasa. Tweyanziza sebo. Sebo Mukama yongere bakuuma balamusiza mwena Abannayuganda. Amiina sebo naffe tukulamusiza nnyo. Bye. Omwami agamba oyo Museveni n'ebyakola tubizanye concept card tetubawa mawulire tetubawa matu tetugira omusajja temumukyalira tebutwalayo makula tebugira mumuleka aswale afire mu firimu ye. Hello. Wanji? Hello. Kama afe yeebazibwe nnyo. Amiina mukwano. Nze Oweekitiibwa Kabeja wano South America. Ennyo. Pastor ng'omwami avuddeko bw'agambye. Oyo omwami. Oyo yeeyita kabaka. Tetubawa makulu. Ye tukoma boogerako. Tubawa okwegamba okwewa nti bali waggulu ko tuboogeddeko. Tubaleke ffe kabaka gwe tumanyi ali omu Ronald Mwenda Mutebi. Abasigadde babakoze eki ne banajja wano mu Kampala ne bateekako kabaka omulala ffe gwe tumanya ali omu.
Ronald Muwenda Mutebi tetwagala mmanya. Ensonga ey'okubiri pastor yogedde ku bululu. Nabagambako ne bagamba nange nze kye nasooka okulaba yali IT ndagamuntu. Tebanange tugamba ogenda mu protestive vote yes. Naye ndagamuntu kweziri. Kati abasinga bewandiisa 2014 kitegeeza emyaka 10 giba giwe. Ddala munaatuukawo nga endagamuntu kweri. Kati bwe tuvudde ku ekyo nti ate n'abazze okkebera nabo bennyini batya kamera nabo bennyini tebamalina bakozesa byuma ne gye batadde ebyuma teri masanjalaze. Kati pasita bitulaga nti ye Museveni mu pulaani ye wano kungulu ayogera nti tugenda mu kulonda naye akimanyi teri kalulu kuba ye yabulonda dda. Kati Abannayuganda tetuzaako ki? Tetuzaako ki? Ebyo byonna tubirabye. Byonna gozilini. Mugenda kukunga abantu nti mugende mukebere enkalalanga ne gye bagenda tebaliiyo. Mugende mukebere enkalalanga n'endagamuntu ziri expired. Kiki kye tugenda okukolerako protest vote? Ekintu ekyo mukitunulemu. Tunoonye pulaani B. Oba tubateekako na peace tokebera abantu tukikole. Bwe tuba tetugenda kukola ekyo abazze okugamba nti bakebera nkalala z'abalozi tubakube bukubi migo. Gavumenti eteekewo ebintu bye tulina okukozesa. Bateekewo ebyetaagisa okukozesa nga weebiri bya ddala si bya kiwaakana. Ate bwe mumusanga nga Munyarwanda nga tamanyi na Luganda mube emigo bateekewo abantu be mumanyi mu bitundu byammwe. Okay. Pastor ensonga ey'okusatu nga mmaliriza. Nina ekintu ekyannumya. Nina ekintu ekyannumya. Pastor Uganda abantu babagoba ku mataka olw'okuba babazuddewo minerals. Naye nalabye Bawazali Shakibu ku Netflix simanyi Netflix ng'agamba nti ye Uganda adiringira mu minerals. Businessman adiringira mu minerals. Pastor njagala okubuuza adiringira mu minerals ayina wayina ennimiro walima minerals oba be bamu kuba ku mataka nga waliwo minerals. Pastor mukitunule muno oyo mwezi yeetaaga okukeberamuko ebyo bye byange mubeere bulungi. Amen. Hello. Sebo? Jeba Pastor. Kale sebo nawe jeba liko sebo. Kakati. Nakusookera ddala webaza otuweereza. Amina sebo. Naye kakati abo abasajja batuprovokinga mbu batukira kabaka bategeeza ki? Bategeeza ki ddala ki kye batwagaza era ki kye baagala? Baagala tukole ki? Baagala tutandikire ku ki? Baagala tubatemeeteme? Baagala tukole ki? Mazima ga Katonda mu ggulu nga ndayira okufa n'obutanyagwa ne musajja muganda. Tetugenda kubikkiriza era essaawa yonna bwe kunaaba kuwoolera ggwanga Pastor tojaliwoolera. Tetusobola kukkiriza maanyi g'abajjajjaffe ge baateekamu okutuusa Buganda weeri abantu abalala bava eri bagizanyiremu nga bwe balowooza nti basobola okizanyiramu. Abanyarwanda ne bwe mulikola mutya Uganda tegenda kufuuka Rwanda. Temulifuuka Bannayuganda. Uganda terifuuka Rwanda ate temulifuuka Bannayuganda. Ne bwe munaakolaakola obubuyo bwonna obumalayo Buganda egenda sigala Buganda ate naye kalake mwerabidde Buganda nsi nnamba. Yeegatta bwegase ku Uganda ne bakola kolabo. Era ekyo kyonna kyonna bakola kya bwereere ne bwe bunaabaddi ne bwe tunaaba kuyiwa musaayi tugenda kuyiwa ku lwabajjajja. Ekyo tetugenda kikkiriza. Ekitako eky'endagamuntu Pastor. Buli Munnayuganda yeebereremu. Teri gwe bagenda kuwandaga muntu bagenda ziddira eyingisa omwaka gugweko. Amagezi gempa buli muntu gula buguzi jambiya sawa ya kutema abantu bano batubiire. Okulonda kugenda kutuuka nga Munnayuganda talina ndagamuntu. Kino nkiddamu. Abatono nga abalina endagamuntu ezitaliko emyaka 2 ze twafuna kubanga nze ndagamuntu nagiwandiisa bino ebyokwewandiisa ekirindi biweddeyo. Nendyoka nkofuna eyanga ate nga ngisasulidde. Kitegeeza abo bokka abasasulira endagamuntu fefekka abakyalina endagamuntu ezikyaliko. Naye buli eyeewandiisa ku bya gavumenti yaggwako. Amagezi genkuwa ggwe wenna alina endagamuntu nga yaggwako. Gendayo tukkiriza omukolo nti watuuseeyo naye ku bintu bibiri tegekako kimu tegeka ejjambiya. Bali redo okutubba akalulu bali redo okutulamu ensi yaffe. Uganda si Rwanda. Badde yewaabwe gye baba beetemera. Toyanziza sawa. Time. Pastor ebyo byange. Bikale semu. Kukutte. Hello, Pastor omulungi webali kuweereza mukwano. Amina sebo nawe webali kubeerako. Neyanze ge webali nnyo kyokola era nyaffe Uganda.
kusiima. Amina sawa. Kakati nze pastor sijja kwawulamu ku byetwogeddeko abaana bigambo ebiri ku mulamwa. Nze kyengenda okubuulira Abannayuganda bannange naddala Bannayuganda bannansangwa nti zibasanse abakyalowooza nti waliwo enfuga y'amateeka mu Uganda oba wabeerawo oba osuubira obwenkanya mu kyonna ky'olowooza. Omugendo guli gumu. Omusajja tulina okulowooza mu ngeri endala, engeri y'okumutwala emisinde, naye ekyokulowooza ndi kyonna oba kakabe kalulu oba mateeka oba kiki tewali okujjako ng'erinnya ly'ogw'empuuga maana oba Rwamasyana oba ani, naye okulowooza nti gwe Omunnayuganda nansangwa ne bweriba ttaka lyo n'olowooza nti ogenda kufuna obwenkanya wonna ogenda omala biseera. Era bino ebyokutematemamu nti olaliddeyo ono ebyo byonna tebigenda kuggwaawo kubanga bye bikwatiridde bano abasajja okututuulako ng'Abannayuganda. Gwe lowooza n'ensi baagitwala, olowooza baakuzaala ne bajjajja bo bonna beebazaawo mu Uganda naye ng'endagamuntu yo expiringa. Kati gwe n'otolowooza bino byonna ebisigadde ebyokutyoboola kabaka byonna webiva tumanyi webiva. Lwaki tuba tumala biseera okutematemamu nga tulowooza nti waliwo enkola enambulukufu? Tewali kyonna oba byakusoma oba byaki, tewali kigenda mu maaso ekitegeerekeka mu Uganda. Abasajja akafamire katuwamba tulina okutandika nze era lwakuba emyaka gyange gigenzeko mu maaso naye ntandise okulowooza nti mu Uganda seriously twetaaga ekyali mu South Africa kyetwayitanga omuhoto omusiswe kubanga okulowooza nti waliwo kyetugenda okusindikirisa tutuukeko nga tetusazeewo tuba twerimba. Ako ke kateeso kange olwaleero pastor. Tweyanziza nnyo ssebo. Amen. Omulala tufunze ku budde abateesa basobole okuwayo. Sebo lo. Je baleko sebo. Kale sebo nawe je baleko sebo. Kale sebo. Sebo okute wange kugenda eri Abannarwanda. Bannange waliwo ekintu nebati fina okutunuulira ne tulaba bannange lwaki Abannarwanda abakadde bo bakadde wano babeera ku buli kitundu babeera nga bakoota nga babakulira bafa abakadde abaffe ne bafa ne baggwawo. Abannarwanda abajja nga bawunuuna nga batambula okufuna obuddamu wano bo bawangaala naye ffe abannansi tetuwangaala. Ogenda n'olaba tuziika Bannayuganda Indigenous Uganda abayitirivu ennyo naye tuwulirako Munnarwanda kuba nene Munnarwanda gwe baziika oba buli kana kuti baziikayo oluvannyuma lw'omwezi baziika naye ffe tuziika oluvannyuma lwa mwezi. Bannange Abannarwanda batutta naye kyensaba bannange kyendiba kyenteesa ky'ekintu kimu nti tusale amagezi tutandike okwerwanako tutandike okulwanira abazzukulu baffe kuba kati bano batabani baffe betuzadde bo bagenda kutandika bali mu kubonaabona tandika okulowooza ku bazzukulu baffe kaakati bannange. Kyensuubira buli muntu yenna ali awuliriza lwedi eno ali ku puroguramu eno ayina omuzzukulu oba apaninga okufuna abazzukulu tandika okulowooleza abazzukulu namu ekyo kyenteesa banne abana tutandike okubeegoba tubakoleko abakolako e Tanzania tubagobe tutandike okutema entoto engeri tunaabagwa mu Uganda. Era nsaba bannange abafumbiddwa oba abawasiza mu Bannarwanda bannyinaze bakulu bange bato bange bonna n'abawasiza banne batusonyiwe tutandike okugula amajambiya ate tugula jambiya esala ludda lumu tufune amajambiya agasala ludda ne ludda n'amafumu bajjaffe ebintu balinga babiina nga babeera nabyo mu mayumba twaki tuba n'amajambiya tutandike okwegobako abantu obudde bukyali ffe kati twebaka gavumenti yetukuma tuli mu kugamba Museveni atuwootulo twebaka ekintu ekyo kitusirwaza nnyo bannazizze emabega bannange n'olyoka otunula n'olabanga Abannarwanda beefudde mu wano kati bo balina endagamuntu eziriko ezaffe ziweddeko tulina osobola kutambula genda kutwala documents singa endagala muntu yo yaggwako tolina wootambula nga endagamuntu teri yaggwako tosobola kyasobola kyalina kyosobola kuwandika osayininga nga endagamuntu yo yaggwako naye oba okisayininza tekibeera valid. Kati ebintu ng'ebyo bitunula nga bitusobedde busobezi. Ekyokubiri bannange twongere tukwate emisekuzo tukube bampuuga kati ye empuuga yalabika awedde kati twetaaga kamayegaako ketwetaaga kati okuba olutwo olwo
nako tukaze wansi abantu babiri abo tunabateeka wansi tetubakiza kuddamu kwogera ku mikolo nga bateeka wansi president waffe era ekikwatagana ku mikolo nga boogera nga basa wansi president waffe awo emisekuzo giviirayo bwe banga boogera byabwe it's okay nga beekuutira kadinkidi kaabwe ku byabwe kibeeroke naye ekibanga kirimu okussa wansi president waffe tubakubire ddala kaakati toyanziza nnyo enteko yatandise toyanziza sewa kaliseva kaliseva nkukutte sakutte daggu kale ssebo nawe gye bali ssebo pastor Amani Gampeti ate olwaki okusookera ddala kansooka nkoliseo president waffe omulonde his excellence Robert Kyagulanyi okuva we Dubai pastor nagenze abadde okusinga abadde kutambala pastor nagenze onola national gundi ya national ID yange kunira nga abasajja bangamba mu national ID yange yaggwako nga yaggwako eri kunira kanga sinagifuna yaggwako eri kunira kibanga mbadde nakatikola justice wano kuoni nga nakaleti requesting on naye nagenze okebera owaka bano nga eyiye kuliko 2030 pastor nakutte ku mutwe nengamba bannange twafa dda zinamaanyi Gampeti pastor eyo yaggwako nga tonagijjayo nga sinaba nakugijjayo omunyalanda tuli bubi togwamu maanyi naye kati pastor nekyala kino ekyono sima kabona jomba banere tuliwa budde ezo zona diversion ekisooka oyo omusajja yayiika windows omukyala naye bwe tava ku TikTok kagamba eyo family eyo nalina losi ebyo bisirani byawo pastor kandeke n'abala bateese basimbe layini buli omu agenda kukuba essimu tunaddamu pastor kale ssebo hello yes hello nyabo Praise God, Pastor. Wanji? Hello, Pastor. Hello. Mwana ntwala mu luzungu. Je bali balungi? Wanji? Hello, Pastor. Yes. Hello. Yes, tukuwulira. Hello, Pastor. Praise God. Ompulira kati bulungi? Nkuwulira nyabo. Praise him. Nsanyusa nnyo okubanga mpiseemu. Nange okuwuliza. Pastor, ntwala omukisa guno okwebaza ku platforms eza Bible and Politics. Okunjigiriza ekimu ekyekumi bannange. Nkwebaza nnyo okunjigiriza ebyawandiikibwa nga biri mu politics. Gwe mulundi gwange ogusoose okuyita mu pastor mpulira essanyu. Pastor, wansomesa ekimu ekyekumi nenkitegeera n'onsomesa ne Bible nengitegeera bannange era nze akanyumiro ka Bible ke kasinga okunyumira ennyo. Ekitiibwa nitendo bidire mukama. So, Pastor, we wali osomesa ekimu ekyekumi nakiwuliriza bulungi nnyo nentuula awo nzekka neneebuuza naye Pastor ekimu ekyekumi kyabadde ayigiriza kituufu oba nenyinda nenfumitizaamu nendaba ekimu ekyekumi gye nkisindika Pastor. Ng'omukyala gwe nsindikira ekimu ekyekumi tanziramu tangamba nti sente nzirabye tangamba nti mukama kumukisa wenfuna ekizibu mu kiyumba siina byawandiikwa byenyimira bwati wali asobola kuyimira nange aŋŋambe kale tusomeko ku mutwe kyange oba tusabeko ffenna. Yali omusumbawo. So nentuulako awo nzekka neneebuuza omwoyo wange ow'omunda nengamba naye bannange nkoze nti ekimu ekyekumi kya mukama nga saagala kinyaga. So enkeera neefuna ekirooto omwoyo omutukuvu n'agamba nedda Shamimu kwata ekimu ekyekumi okirundaanye kyonna okikuŋŋaanye. Natandika omwezi ogw'okumi mpaka mu January nga nnundaana kimu ekyekumi gye mitwalo 32 nga mpaayo emitwalo 8. Kati omwoyo omutukuvu n'annungamya n'angamba nedda Shamimu abantu bange bali eyo esayidi z'ewammwe eyo esayidi z'ekitongole omanyiyo esayidi z'eibanda nengamba nti yemanyiyo nangamba ono omusumba omumanyi nemugamba nti omusumba mumanyi nali nsabyeko naye era bulijjo mbeerako naye nangamba kati omusumba kugenda okukolegana naye omusindikira ezo ssente emitwalo 32 abantu bange bali mu ddwaliro ly'ekitongole babonaabona tebalina kyakulya tebalina kyakunywa tebalina sabbuuni tebalina sukaali.
pasita nakoze ekyo kyennyini omwoyo omutukuvu teyanungamiza nensindika ssente ezo nenziweereza omusumba right on yesterday yesterday pasita yansindikidde vidiyo ng'abantu basanyufu nga mubutuufu abalwadde tebalina kyakunywa nga bagulidde sukali ne sabbuuni naye nga basanyufu ne bagamba kino tebakirabangako banange nalabye ekitiibwa kya Katonda nalabye ekisa kya Katonda nalabye amafuta ga Katonda nalabye Katonda ng'akola. Amina nyawo. Pastor nasanyuse nnyo nengamba Mukama neyanziza okundungamya lino kuba ettuufu siddamu kusindika kimu eky'ekumi mba pastor siddamu sigira weebale ddala ze baaliddeko zimala zezo kale so ntwala omukisa guno okwebaza nti okutuyigiriza ekimu eky'ekumi nenkiyiga nentegeera ekimu eky'ekumi oyinza okiwaayo nga saddaaka nekirabira abantu ba Mukama nekirisa abantu ba Mukama nekikalera nti nekiraga enkulaakulana mu bantu ba Katonda. Amina nyawo toyanziza mukwano. So pastor weebale nnyo weebalire ddala. Abadde off topic nti si kyatusigwe mulamwa naye mulese bakuba gwe gwasoose okuyitamu gwe gusoose ate yandinyize abadde alina ekintu ekiramu kyawe. Hello. Ngani mujebaleko pastor kale sebo nawe jebalesebo ndi ku live kati oli ku live we nani onapiga simu kutoka wapi kuna gusose unapiga simu kutoka wapi kulamusiza akonyo sebo nange sebo guno gwe mulondi gwange ogusose teesa nze kuwulira kale pasa mchembadde ngamba nti twongerere ddala okusabira gonda ekibulo kya muganda wange King Saha kino ekiriwo naye ate nsookera ddala okulamusaako bannayuganda bonna gye basinziira okuwulira programu ba comment section bonna ne bakomuledi bonna nebaza omulimu gwe bakola naawe ne teacher Lumbwe nebaza emirimu gye mukola taata n'ekirala era tuteramu ddala saala ku kino ekibulo kya muganda waffe King Saha kale ebyo byenalooseeko tebibaawo n'ekirala nebaza president waffe byonna byatukoledde tugamba watutusiza kale weetoye kiki waloose mu kivulu yes waloose eki mu kivulu mukivulu kale kinalooseeko nenkugamba ejo ntino eribo mujenalo kale nabaddaawo kumande nalota ntino kale ekivulu kya King Saha batezeemu bomu netulika atolise stage yona nekwata omuliro waliwo abafiiriddemu naye ate nga King Saha yakyali mulamu awo ng'ayimiridde mu muliro wakati ng'agamba ntino tugenda kulemerako ne bwe munagezaako okututta temujja tusobola tujja kulemerako nga King Saha ali mu muliro awo ku stage ayimiridde naye nga nsaba obusabi Katonda ataase embeera naye nga bwe bagambye ejo ntino kyonna ekinatuuka ku King Saha kiri state funded era kyonna ekinatuuka ku King Saha amaaso gonna tugateeke ku Museveni yagenda okuba nga yakikoze naye ate tusaba Katonda ayambe ntino tekibaawo toyanziza sebo weebale kale n'ekirala sebo tugenda amaaso gaffe tutadde ku kapere ne YouTube gwe wayogeddeko ejjo amaaso gaffe gali ku bantu babiri ekinatuuka ku kapere YouTube yagenda olugwamu kubanga kale neyanza nnyo pastor sigenda kwogera bingi kubanga bangi abagenda okuteesa naye neyanza ege kale siba bulungi pastor wangi emirama avuddeko ddalo kitaffe mu Katonda wire asimwe lamusizaako nnyo nange sewa tukwebaliza Katonda okukumango oli mulamu okubanga akuwa obuvumu okutuweereza enkya noweereza luli notakoowa webalire ddala salute nze n'ekibuuzo kyange kirina ku bannayuganda njagala kusooka ku kyandagamuntu endagamuntu mu lulimi lwo endagamuntu kyeki mu lulimi lwo nga nze mu lwange mu Lusoga endagamuntu n'eki wese omusoga oba omuganda oba omukyoli weebuuzeeko endagamuntu n'eki olyoka okitegeere kati ekyo njagala okubagamba nti buli bw'obanga oli wa mu kitundu oba oli mukyoli oba oli mukakwa beera proud n'ekitundu ky'ovaamu kati gwe asiimwe jjajjaawo batattawo alabika yakuwa erinnya lye lyasiimwe ebiseera ebisinga bataata bagaba amanya teri muntu agenda kujjako kikyoli kati bino by'endagamuntu biri temporary bamuseveni bajjako babireeta nga baagala kutuwamba kyova olaba nti saa zino tugenda mu kalulu byabakabanga agamba mu 2025 abaana bawezezza emyaka 18 mu February tebagenda kusobola kulonda lwaki mbamanyi nti nno omujigi gwa leero guzuukuse
abaana bato babinyigidde nnyo ku byenkyukakyuka bebaagala okujja okugenda tulonde tugere protest vote mu mateeka kati baagala kulemesa naye gwe Munnayuganda ani agenda okugjako ekyawire kiri olulimi lw'oyogera oba oyogera Luganda oba oyogera Lukakwa oba oyogera ani agenda okukiggyako abantu bano beetumye Judith Nakalema naye nga olaba olulimi bweboogera bano ba M23 baani abo bagashumba group ba Mukasambide beetuma amanya ag'Ekiganda biki naye tekijjawo kirindi si Bannayuganda era bakubuulirawo nti baagala biwandiiko kati Munyarwanda munnabwe yabataddemu yabadde ekigundi ekiri ekyekimpaatiira mu executive order ekisookera ddala talina lukusa obuyinza yabuwamba buwambi Museveni ebintu byonna byakoze ku mulembe gwe agenda kubisasulira n'abantu be nga tumaze okwenunula tulina okukkiriza nti mu Uganda waliwo obwenkanya nga Museveni akyaliko fa bagenda okubagoba bano abantu okubatwala enkyaji nga tebalinya bwekola kintu kimu bwekiri kyokka mission 2021 ekyali live abaana bakyali mu makomera Sanyawuya yabadde akavaayo nga bamugambye mbakirize ekitegeeza nti tebesiga misango gye bamuteekako okutegera kati in the interest of time Muganda wange nabawuliza so number one tulina another chance eya mission 2021 ekyagenda mu maaso abantu nga tennabana kutuuka mu kaluka ka 26 naye sawa zino nga twasazeewo tutandikira wano ku King Saka wenyini wano ku ground ne tutambula nga tugenda entebe mu ntebe kujjako Museveni anti yagamba nfamu obululu this time around tugamba kale this time around tugwebeze tukyakwagala etwagala kulangira byabakamambo yalakalangire simanyi biki twagala benyini twerangire nti Museveni genda ekisemberayo ddala Omunnayuganda wewe wena wooli oli mujasi oba oli mwana wa primary oba oli wa secondary oba oli wa police ngoyagala eggwanga lyo tulayira mu Museveni wakisiranye ekyo oli mujasi toyanziza byebyo byokka neyanziza nnyo in the interest of time neyanzege hello Hello. Nze okuteesa kwange bate njagala kuteesa ku bino bisinamu bye batuuzizaako kabaka ebyo bye bagamba musinamu batuuzizaako kabaka omulala nze bye bintu tetwandibibadde mu makulu ndowooza tubitunuulire butunuulizi naye nga tulina kye tukolawo okubijjawo si kubitunuulira butunuulizi kikomaawo kubanga Museveni ye bwakukola ekintu ki aba ayina kino bwekigaana nja kukola bwe nti kino bwekikola bwekiti nja kukola bwe nti kati ffe bwe tugamba nti no tusirike busirisi ye aba ayina ekirala kyasobola okuzaako ku ebyo ebintu bye byabala kati nze mbadde ndowooza nti tetubiwa makulu saawa zino naye ekizibu kye tulina ebyo byonna bijja kuggwaawo Bannayuganda nga twewaddeyo okusituka okulwanirira kalulu kaffe aka 2021 ebyo byonna ebintu we bigenda okukoma tweyanziza nnyo ebirala ebyakalulu ebyo ebyakalulu nabyo birimu emigozobano mingi olaba kati ebintu byonna tebitegeerekeka saawa zino kati jjukira bwe tunabituukamu nga tugenze mu kalulu akaddala kiki kigenda kuddako jjukira waliwo polling station zotuukako ne bakugamba nti wano president twamaze odda omulonda mulonde ba MP kati mwe nga mugendedde ku kyokugamba nti no akaluluko bw'omala okateekamu okakuume kati oyo anaakuuma kaliwa katataddeeyo nze mbadde nsaba Bannayuganda ebyakalulu tubiveeko 2026 tetumukuba bantu tugezeeku tulwane tuleme kutuuka mu 2026 naye bwe tulemererwa tutuuke mu kalulu nga tumanyi nti nno twagezezaako kino na kino ne birema ne tutuukayo naye saawa zino twandibadde tulwana nnyo obutayingira mu 2026 kuba mazima nze ndabira ddala nga tetukoze kimala ku misaayi egyayiikibwa mu 2021 abantu baffe baafa abalala saawa zino bali mu makomera abalala tebalabikako kati bwe tugenda mu 2026 ebyo byonna tuba tubisanyizaawo
nze ndabira ddala bannayuganda tetukoze kimala kulwanirira bannaffe abali mu makomera n'abaafa n'abaabuzibwawo bannayuganda tulemereddwa okubalwanirira ekyo kyekituufu kubanga olaba saawa zino abantu mu uganda bali mu birala posti z'akalulu zifuuse posti buli omu yeegwanyiza bifo ne bwe banagamba mbu simanyi tulonda simanyi kati tulonde abamanyi okulwana simanyi bagende mu parliament simanyi bazoganye nze nababuuza ekibuuzo batuleetedde akumaaka n'abakebera nti bano bajja kulwana bonna be twateekayo mu 2021 eyo gyonna bye twagezaako okukola mugende mulwanire wali naye bonna bwe baatuukayo tewali kivaayo kati tulina obukakafu nti abalala fe tunaateekayo bajja tukolera ekyo kyennyini kye twetaaga. Tweyanziza nnyo mukwano webale nnyo webalire ddala. Nawe nkukutte. Halo. Halo nyabo. Kama pe yebaziwe. Kama yebaziwe nnyo nyabo. Nze mbadde nteesa wenti. Tinga batumye endaga muntu zaffe. Uno musango gwetaaga kuloopa mu international community tugaana okulonda. Kubanga atakunyandaga muntu tagenda kukirizwa kulonda. Kyokka atendaga muntu bazituwa. Batuma batendaga muntu nga tuli banna Uganda. N'ogenda okusaba endaga muntu yo eyo bana ababeera ebbali abaagala nguzi. Tebatuwandaga muntu mu butuufu bwazo nga bwe tuteekwa zifuna. Bw'ogendayo nti ate ku mawolo lingi ate zaabula ate kakati ziweddeko kati lwaki bagana okutuwendaga muntu ng'ate tuli bannayuganda ekitegeeza bagezaako tugaana kulonda. N'olwekyo nze kyenteesa guno omusango tuguloope okulonda tukuzire okutuusa nga waliwo ekikoleddwa buli munnayuganda okufuna endaga muntu ye okwo kwe kuteesa kwange. Tweyanziza nnyo nyabo. Nawe nkukutte. Kulamusiza ekitiibwa. Nange sebo. Yeebale gy'otuusaako engalo. Kale sebo. Nawe gye. Weebale okuzuukusa abeebasi nga tebazuukuka naye nsaba Mukama Katonda abongere okusimuka. Sebo. Ekizibu obwakabaka buno tetulina kyabwogerako wabula kyensaba kintu kimu buli muntu kuzuukuka kubanga tewali gwe kitagenda kutuukako tewali gwe kirigenda kusosola kubanga waliwo ebintu byozobuulirira ng'abantu tebabitegeera naye kati bwe ngenda ngattagatta waliwo akantu simanyi oba kuba ntera okuwulira nga gw'omu ku baalindanga amawulire essaawa 2 ez'ekiro ne taata kitegeera kwabeerangako oluyimba olwayimbanga simanya ettaka lino simanya lirimu biki buli wentema enkumbi obugagga bukulukuta ng'amazzi olwalulirako ninga alujjukidde ssebo oluyimba olwo lwalimu nti lwali lutegeeza Uganda yonna ejjudde bugagga okitegeera nga buli wootema kwegamba ettaka lino lye tuliko obugagga buli wansi naye lwakuba tetumanyi kati bano abasiru abajja okutumalawo buli webazuula bo balowooza webazudde webiri wokka okitegeera naye kati nze kyensaba abantu ffenna tuzuukuke tusobole okulwanirira buli kimu ekyaffe kuba kati obwannannyini babutugjeeko buli kimu bagenda kitwala okuleka nga tuzuukuse ne tulwana bulwanyi kubanga abagwira tebasobola kutusinga maanyi ne tubeera basatu bo nga bali 50 okitegeera oba olwana ng'olina obuyinza obutonde bukulwanirira buli n'omukisa guli ku saidi yo kati bo tebalina mukisa okuleka omukisa gwe balina gwa mmundu okitegeera kyekyokka kati kino ekyokulondesa kuno bino byo baabikola obwedda era bakyabikola tewali kati olw'okuba nti nno bagezaako okulwana ne sisitimu empya eriwo eya software ate nga ffe tubali ahead kati simanyi we bagenda kukola kubanga buli kimu kye bakola bagenda kweyanika bweyanisi kuba kati batandise n'okulaga nti nno ne mu software bayingirayo kubanga bulijjo balaga abantu fe abataasoma nti buli kimu kibadde kiriya naye kati bw'aba basazeewo okuyingira ne mulembe gw'abaasoma kati awo akaabwe kaweddemu naye nga buli kimu akalulu tetugenda kulonda tulinde kuwangula tulina kukateekayo na kutandikirawo tewali kulina mbu ate tulinda kubala kalulu kubanga ekisooka endaga muntu zaffe oba ezammwe ezikyaliko oba zaggwako
ezikyaliko ziri mu bana abawola ssente okitegeera bw'ogenda gijjayo bwetolooza simanyi oba ekyo okitegeera kuba ennamba erina endagamuntu oba ennonzo mu abo abasajja bangi nnyo okitegeera naye kati nze nkubiriza bano simanya bano baani bagasumba aboogezi ba M23 bonna abo tulina obbaanika naye kati kampiseewo nakano mu kanyomero ako nkubiriza abantu bonna okugenda mu kibulo kya Saha ne buli omu alina okwebereramu kubanga omutemu wa East Africa ategese obulumbaganyi okutta bannayuganda ebyo bye byange toyanze nyanyiso wamendaga mutuzire kumanerenda amanirenda basooka bazitujjamu zonna n'ekyo nakyo temukyerabira genda maaso. Hello Sebo. Hello. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo. Yes. Mbalamusiza bonna abali ku mukutu. Amina nnyabo. Nange njagala kuteesaako leero. Nga njagala ekyange kigendera ddala wa Mr. President Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati nga nze kyembadde ngamba omuntu kaakati abaana baffe nga bonna bakyali mu makomera. Lwaki kaakati tetuteekawo olunaku tetugenda mu kalulu ng'abaana baffe bakyali mu makomera? Abaana baffe baba bakyali mu makomera tetuddayo gwate babakwata mu kulonda kati tugenda kutuuka mu kulonda. Lwaki kaakati nga ffe tetwekolamu omulimu nga ne pulezidenti waffe kwalina agamba nti siddayo kugenda mu kulonda ng'abantu be mwasiba ku lwange nga bannonze bakyali mu kkomera? Tukyalinawo eyo kyansi okukwata abaana baffe bave mu makomera. Nze siraba nsonga lwaki kakati bateekateeka okulonda nga nabo bagamba bagenda kwenyigiramu ate era ng'abaana bakyali mu makomera. Kati era bagenda kukwata abalala era babasibe ate mpaka akalulu akajja. Ate n'ekirala teriyo kalulu kagenda kukola, teriyo kalulu ketugamba kulonda. Bino bye bagamba mbu tukakuume, bajja kuleeta amagye babakube ng'era naluli bwe kyali bakuba abantu babagobewo. Bagenda kukola batya? Olaba kati baganyi kusituka, kati kye bagamba nti no banaasituka. Nze mbadde nteesa pulezidenti waffe ateekewo olunaku. Bwe endagamuntu zonna zaayitako dda. Endagamuntu zaayitako dda, tewaliyo ndagamuntu ekola. Abantu bannayuganda tebagenda kukkirizibwa kulonda. Kati nze kye mbadde nteesa tukobole olunaku abaana baffe tubateerewo olunaku babate. Bwe baba tebabatadde titugenda mu kalulu. Lwaki tugenda mu kalulu ng'abaana abalala bali mu makomera? Kulonda kyokwo. Ogamba president. Kulonda kyokwo kuli. Ngamba president Kyagulanyi Ssentamu. Ajja kuwulira. Abeereko awulire tetuddayo mu kalulu ng'abaana bakyali mu kkomera kati bagenda kuvaayo ddi. Jjukira kati tukyalina chance nti ye yakulembera ye yayitamu. Owulira kati bwe tunaakivaako kino tudde ku kiri ekijja kitegeeza kati wali bajja mulangirira nti tayiseemu ate era tajja kubeera president kuba kati ne bw'aba ayogera nga president wa Uganda. Naye kati eyo chance egenda kuggwawo nga bonna batunuulidde akalulu akajja ate nga n'abantu tebagenda kukkirizibwa kulonda. Olwedde ebintu byonna otunnyonnyola buli lunaku byonna byakolebwa dda. Okitegeera takkiriza kuddayo mu kulonda ng'abaana bakyali mu makomera babate. Ekyo ekintu kirina kuva mu kamwa ke nti bannange nze siddayo ffe n'egundira n'ekibiina kyaffe tulina okulaba nti abaana mubata. Bwe kuba nga okulonda mukuteekawo ng'ate abala bali mu makomera by'ebiki ebyo. Tweyanziza nnyabo katukwate omulala. Ennyabo essebu. Hello. Mukama waffe yeebazibwe Musumba. Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo. Twagala okuweereza eggwanga. Amiina nnyabo. Tusiima na buli omu yenna alina kyakoze ku lwa Uganda. Amiina. Kaakati Musumba olwaleero wagambye ogenda kusomesa. Naye mu kusomesa okwo watuwadde ensonga bbiri ze tuba twogerako, ensonga y'obwakabaka n'ensonga y'okulonda. Kansookere ku y'obwakabaka. Mu Bayibuli gy'otusomesa wano bulijjo, bakabaka baffe abali mu Bayibuli bwe baabeeranga n'abalabe baabwe be baakulemberanga olutabaalo. Ffe ba subject ne tulyoka tugoberera. Kaakati Musumba olwaleero tugenda kuyimuka tutya tugende tulwanirire bakabaka baffe nga bo tebannaba kulaba abalabe baabwe. Kubanga okwogera ku bwakabaka nti Museveni atuteekamu obwakabaka kibanga okutugamba nti ffe tugende tulwanirire bakabaka baffe. Yes, tulina okubalwanirira. Naye ate be balina okutulaga amakubo kubanga be bakulembeze baffe.
jjukira batulumirirwa yensonga lwaki basirise okusinziira ku bye tulaba kati ate ffe bwe tunaavaayo tulwanirire obwakabaka bwaffe ate nga tulina obbulwanira sigambye nti tetulina obbulwanirira naye ate bwe tunaavaayo obuvi tugende tulwanirire bakabaka baffe nga bo tebategedde mulabe waabwe mulabe ki bwe tugenda okulumba tugende tumulwanyise ku bwakabaka waffe era ne mu Buganda kabaka yagaba olutabaalo si mu bayibuli mwokka weebale nnyo anti mbadde nkijja mu bayibuli tukizze wano mugundi mu buliwo kubanga owatugamba gundi bayibuli tugijje eri tugiteeke wano eyo ensonga ngivuddeko ensonga ey'okubiri Musumba sirondangako emyaka gye nnyina sirondangako naye mu butalondangako bwange obwo nsaba kubuuza leero waze kusomesa okulonda kye ki okulonda abakulembeze okulonda abakulembeze kuba kulonda bakulembeze abagenda okutukiikirira kaakati yes waliwo hashtag protest vote bwe kubanga kuba kulonda bakulembeze naye nga ffe nga bannayuganda tetumanyi makulu ga kulonda lwaki tetugamanyi abakulembeze betulonda baali batuweereza tebatuweereza kati tugenda mu protest vote nga tolina ndaga muntu in fact betulonda si be bayitamu naye ate mulimu tugamba tugende tulonde kiki kyetugenda okulonda era baani betugenda okulonda ne bwebanga betulonze bagiseemu kale tudde emabega mu myaka gy'ekinaana nga batandika okulonda bwe balondera Museveni ab'emyaka gy'ekinaana basobola otugulira kituufu Museveni yakola ebyamuleeta abo abasobola okulonda bwe bamulondera nga bamwagala kituufu basobola okulaba ku ebyo Museveni ebyamulondesa ffe tugende tulonde yali 96 abaaliwo omukadde ako bamaama baffe ffe twali abamu tetunazaalibwa naye era twazaalibwa mu budde obwo twali bato bamaama baffe batubuulire Museveni yakola ebyo ebyamutiisa mu buyinza bo bwe bagenda okulonda ekisooka sirina ndaga muntu eyange gwako gwakuna gumu nja kubanga mu nsi yange sirinaamu butuuze kyensembayo okwogera bibadde bibuuzo nga njagala kumanya Musumba kyensembyayo okugamba Museveni jjajja wange yatugambanga ng'ava okunywa ng'atugamba nti I was born once nange I was born once asobola okitegeera asobola okukimalayo kyeŋŋamba Museveni tit for tat is a fair game nga bwe baakitukola omuganda agamba nti zikusooka nga bwe baakitukola nti muffe bwe twabasembeza basalawo okututta obwo yagamba tetugenda kubeera abaweereza baabwe nga bo balangira naye bo kye batendese ffe okubeera abaweereza baabwe kyo bakimanyi kino kibuuzo kya Museveni n'Abanyarwanda nanti baagala tubaweereze ffe be batendese okulaba nti batututteko ensi yaabwe era nga baagala tubaweereze batwetegekedde kubanga naffe tetutudde okusinziira ku bye batukoze ffe twabaagala bo ne batuwa obukyayi kino ntibasuubiza ne bwe buli badde tugenda kufa ekyokufa kye twasooka okujja mu bulamu bwaffe Museveni babeerewo nga bakimanyi nti batutendesi bye batukola naffe tusobola obbibakola nsembayo nga ŋŋamba bannayuganda wonna we tuli tulekerawo okutunuulira omuntu omu abeera awambiddwa bwe tuba nga tunoonya spark eyagala okuggyako Museveni tulekeraawo okutunuulira omuntu omu awambiddwa nti omuntu oyo abeera awambiddwa gyeba ebeera spark owa northern ali e Kampala awali omuntu awambiddwa kubira ow'omu northern kubira ow'omu eastern kubira ow'ewo tusparkinge tutandikire kwetu tuleme kulinda 2026 kati mbuuza waliwo omuntu agambye mu comment section nti RO akutukolere ku twabo gyaba tusookayo kambuuze RO lwaleero bwafa mission ejja kuba ewedde singa atusooka okufa sigambye nti agenda kufa naye senga atusooka okufa essuubi lyaffe ligenda kubeera mwani agambye atukulembere abadde mu comment section n'agamba nti atusookeyo bw'oyogeredde awo ku nsonga za King Saha bikoze bitya kati singa atusooka okufa Uganda ejja kuba ewedde okununulwa naam nkale kanzije kale nyabo toyanziza ekyo mbadde mbuuza bubuuza Musumba toyanziza nyabo gwe nkosezza bambi tansonyiwa biki bino mu kifo ky'okwetonda sebo ogenda n'okujoogaojooga takusonyiwa
Hello. Hello. Ani ali ku line bannange? Kale nyabo nawe je baliko. Kale sebo. Ati nze nsonga gye njagala okwogerako ey'okulonda. Ensonga y'okulonda eyo endagamuntu abantu abasinga bwe tuba tubalidde mu percentage bannayuganda abasinga 80% endagamuntu zaabwe zaggwako abo abaafuna ku ndagamuntu endagamuntu zaabwe ziri expired nga neyange mweri naye ate endagamuntu tulina okuba nga omulundi guno bakyusizaamu nti neweeba eri expired ejja kulonda. Ekyokubiri endagamuntu zaffe bamanerenda baziwamba. Ennamba ezisinga ez'abannayuganda abazaaliranwa ziri mu bamanerenda ndowooza muzze muwulira abantu ebbanga lyonna nga balaaja n'ensonga eyo nti endagamuntu zaabwe bamanerenda baziremera abamu nga ne bwe baba basasudde ssente ne ziggwayo balemera endagamuntu zaabwe. Kati abeetegekera akalulu ka 2021 kyembuuza bategese batya okulwanyisa ekintu ekyo. Nze nja kubasaasira abagenda okumala obudde bwabwe simanyi biki bibagenda okukebera ebyo enkalala z'okulonda eza 2026. Ekintu kye tugenda okukola ekyokulonda mu 2026 nsamba kyekyo kye bagamba nti obutiko obukonye lw'amanda ate tuteekeko ebijanjaalo. Tulemeddwe okulwanirira akalulu ka 2021 ke tulinako n'obujulizi obumatiza. Ate twolekedde akalulu ke tulabira ddala nti kalimu emigozo bano ke twetegese okulwanirira. Nze kyembuuza bukodyo ki bwe tutegaga obugenda nga tumaze okulonda indikesa akalulu kazzeemu emigozo bana ka 2026 bukodyo ki tutegese okukozesa ife banankyukakyuka okukyusa eggwanga nga butulemye okukozesa kati nga tetunnaba kutuuka mu 2026 kuba ensonga nnyingi ezize zibbo nga zisobola okuba sipa tuteganga kati tetusobola kubujjayo kubukozesa tuleme kutuuka mu kalulu ka 2026 kubanga kajjuddemu gozilini mwereere. Nze endagamuntu yange yagwako mu gwa 11 omwaka oguwedde naye owonyesa nti endagamuntu yennyini nagifuniddeko passport empya naye ngeri expired. Buli kintu mu Uganda kiri upside down. Endagamuntu eyo bonagitwala okulonda bajja kugamba yagwako naye nga nasobodde ogifunirako passport ngeri expired. Ate bw'ogitwala mu MTN okusala line tebakuwa line kati tebagikuwa naye ate nga ku afeerya nagikozesezza okufuna egundi passport empya ngeri expired yaggwako mu gwa 11 era katabo nenkafuna. Okitegeera kakati awe mpulize ebyo byonna ebintu tubyetegekedde tutya. Ensonga yokubiri wagambye twogere ku nsonga y'okulonda simanyi okutuuza kabaka omulala. Nze ebyo byonna mbirabanga katemba kubanga nze bwe mba manyi nti waliwo kabaka gwe mmanyi era gwe nkuze ndaba ekindeetera okulowooza nti oli kabaka gwe baataddeko ate naye mumalireko obudde mutunuulire waaki. Ebyo bye bintu Museveni byagenda ateekawo ebyokutuusa mu defensive nga amanyi ffe tulina kubeera eva nga twedifendinga. Kati tudde ku ekyo baatikidde kabaka omulala tubeere mu defensive nga twedifendinga. Eri ensonga ezimu nga tulina kuziraba kyamuli ne situnuulira wadde nga wayinza okubaawo ekikolebwa eri abo bekikwatako. Ate omutima gwe bakireeteddemu omutima gwe bakoze eki gwe bakireeteddemu gutya pasita ekigendererwa ky'okukikola kye ŋŋamba gwe tugamba okwebuuza why now era okitegedde anti era tetujja kwebuuza nnyo why now kubanga tubadde tubisuubira ebyo ebintu muzze mubyogera kituufu tubadde tukisuubira nga mbaga nti ensaawa yonna ijja kubeera bingi ebizze byogerwa ne byapeninga naye solution yabyo eri eki bannayuganda kusituka kugamba ekimala kimala. N'akalulu kennyini ke tutunda ka 2026 nze mbabuuzizza nti bukodyo ki bwe tutegese okukozesa indikeesa akalulu kazzeemu emigozo bano nga tetusobola bukozesa kati bukodyo ki gyatandise nadda mu nkalala okitegeera tika buyinza okuba bwedde pasita kugerako olaba oba ogimanyiko ensonga wayogera ku majambere lwakuba ennaku zino sibaddeeko bulungi saba mpeyo budakikanga bubiri ensonga y'amajambere oyo netiwaaka eganye
Awulidde mukwano Olisha. Network eganye. Neyanziza pasita munango. Neyanziriza ddamu mukama mwebaza okuyitamu. Bannange temuddamu kugayalirira bintu bino mugamba bye muyita nti nedda ebyo tetubifaako simanyi diversion ez'obwakabaka. Bwe batyo bassa education system nga tutunula. Ekintu kya kabaka kino kimugamba banaye babuulire tukitambulireko era tukibeereko tukigaane. Tukigaana tutya? Yessaawa tusituke bannange Bannayuganda. Ebibuuzo bya P7 bwe biba tebibazibudde maaso bannange. Nze buli kintu kati nkigoberera bulungi nnyo nga bwe kirina okutambulamu eno kambabuulire. Buli kintu we munakitunulira obutunuzi ne mugamba diversion ne mukireka awo tugenda. Kati bwe banateekako kabaka nti bataddeko tetusirika nga tugamba tulinde 226 tulumbe banaye yessaawa tusituke. Abantu batumye endagamuntu kituufu. Kati naffe tutandika okugamba nti buli alina endagamuntu si Munnayuganda. Buli gw'osanga ng'alina endagamuntu ng'omugamba toli Munnayuganda. Mwe mutubonyabonya mwe muzize ensi yaffe emabega. Bazijja wanga ffe tetulina. Biba Abanyarwanda ababano. Banjudde ku edikota zonna gye tufunira endagamuntu tulina w'oyita. Kati kye baakoze abaana. Amasomero g'aba bano bakulembeza abaana first grade zonna. Beba ne bikola biki simanyi byakalukalu biki bakalonyalogolu biki. Bannange ffe abaffe bakyali basiru tebaagala ogamba nti ebintu bye bagema abaana baganda bokka oba Bannayuganda Abannayuganda abatuufu okusiriwala. Banaye tuzibuka amaaso tutunule. Bannange kye bakoze abaana b'omu byalo. Kasita abenga alina erinnya lyawano. Abaana babamye ne fourth grade bali mu U. Njagala pastor kino kinonyereza ko nze ngenda kuweereza ebintu. Bwe tuva wano nze ngenda kuweereza. Mukama atusaasire banaye naye. Abaana babamye ne fourth grade bali mu U. Wakati n'ogambira ddala nti omwana gwe bayita Kigundu alina kufuna U. Omwana gwe bayita Mustafa bikoze bitya Musiraamu alina kugenda mu U abo basiru. Banaye mbabuulire bwe tutayimuke. Bwe tulalinda 226 omwana bw'afuna U kitegeeza alina kuddayo naye agenda mu ssomero kyerero lyennyini lyabaddemu omuzadde weetamwe n'omwana yeetamwe omwana abiviiremu ddala. Batusulidde abaana naye ate okubano kiyitiridde. Bantu ki bano betugumiikiriza batwononera ensi nga tulaba. Education system bw'ifa banaye tuba tufiiriddwe buli kimu. Omwana wa P7 kasana losing interest. Bali abalala ba university bo batadda babikoowa tusigaze eki nga bo benyini abasiru ate tebalina kibagenda kuba kibatukolera mu ggwanga lyaffe. Basiru babisi. Ne batugeri ku university lati ofola banti buli gundi kye babateekamu nti obaali mu sector gundi zonna nfu kubanga abantu bano bafu. Bannayuganda bwe tunaatunuzenga bakimu tugamba diversion kiri kaseera tuyimuke tugambe bantu mmwe endagamuntu muzijja waffe kitazijja mutuviire. Banaye babuulira obusungu bunina ku bantu abo nze pastor ndi mwetegefu. Ndi mwetegefu nze oludda lwendimu okugamba nti kitandise kubanga tukooye nsirise nabyo. Mukama tumusaba kwe kusaba kwange Mukama gula mitima gy'Abannayuganda tuwe ekiruyi Mukama tuteekeko ekiruyi kiri kye wawa abaana ba Isirayiri okusala ensi naffe tuwonna obuzibu muno mutwe tuli munaye kiki omuntu yajja dda abulako kati tumulinda amalegenda agamba nti mu people power bamugamba gwe bano be bakuweerera anti kati atandise basale wasula dda education yegudde ate gwe oweerera abaana ate gwe otuwa basale mu kati nfulu basale abaana basome banayo omwana anayimuka ati agambe nti nze njigidde ku kati ya people power. Bye tubaddeko wano primary ng'abaana beesimbirayo mu people power secondary ngo wa people power yawa kati be batuweererera abaana njagala oyimuka okyogereko era bajjako nga tugenda kujjako basale ng'omutwe oteeka ku ttaka. Bannayuganda tugaane ebintu ebyo tuyimuke. Mukama yatuwa amagezi yatuwa amanyi eno Uganda yaffe tuyimuke Bannayuganda fe abakyala twekyaye bwana atandika okuyimirira ffe kufa abakyala nga neke tubaddemu akatini akatujjako olw'okuba tuyambira abaana. Abakyala tuvudde wala nga tuwulira abaana. Abakyala tuvudde wala nga tupambana. Temuddamu kukkiriza ebintu bya basale bye babawa tulwane n'abaana baffe kubanga kasana atandika okukwatako nakuwola looni. Bawola looni za myaka 2 nakola looni ya myaka 2 kakitegeeza tolina kuvaayo kwogera. Tugaane ebintu ebyo tuyimirire Uganda yaffe ezo sente ze batwala ze bayinoona zaffe Mukama ajja tuwa omukisa naye nga tuganye ebintu byaffe abantu baggwako dda. Osuula otya abaana abategeera n'otwala ebitategeera olw'okuba Banyarwanda. Ngenda kuweereza somero ogenda kutya bonna Banyarwanda be bafuna first grade abaffe episozi babakuba zezabasiruza okutuuka ku ekyo Kankalambu tefu nange Hello. Hello, Pastor. Hello. Hello. Hello, Nyabo. Pastor. Nange Nyabo. Pastor, wewe kueleza nze
bye kuteesa ng'ajagala okukakasa bannayuganda nti obadde okimanyi nti nanga muntu ze bawa omunnayuganda bakikola kagenderere ne bakuteeki baati wakikyankalanya bwe baba tebakyankalanyiza date of birth amanya go ne bagakyamya bakikoze ne ku baana abato omukijja ogwo baregestaringa bakikola nga batugamba woba oyagala okukuterereza simanyi ebyakyamamu mu ndangamuntu ate olina okusasula ssente okimanyi nti bakikola kagenderere mbadde sikimanyi ekyo bakikola kagenderere tebasobola kukola mistake kuffe abakulu abafuna mu 2014 then ate ne bakikola ne ku baana be baregestaringa nga bakyali mu masomero ate nga incidents ezo nyingi nga incidents nyingi which means babikola kagenderere akyusa mbukyusa oba wazaalibwa gundi 9 ogw'omwenda 9 ogw'omwenda agikyusa nefuuka 8 ogw'omwenda naye nga wabijuzamu biteevu wano erinnya n'aligira nga lyeriyo bw'akyusa ddaaki naba nga alikoze nga ntuufu erinnya olwo n'alikyamya erinnya n'alikyamya osobole okusabula ssente kati n'ekirala ku byakabaka gwe batikidde obwakabaka ffe butuli ku nnyama emisango gitutambulira ku nnyama kati abo abatikidde kabaka waabwe basamireyo be bamanyi ne kabaka waabwe gwe bamanyi fe waffe tuli musaayi atuli ku nnyama tutambula naye kati oyo waabwe gwe balina naye babeera n'owaabwe oyo fe waffe tumulina tuli musaayi okubadde okuteesa okwange njagalayo omuntu omu atusabire Hello, Pastor. Wanje nyabo. Nze Proud Munyankole. Pastor waliwo ekintu abantu abannayuganda kye batanaba kutegeera. Nze mu kalulu ka 2021 nagenda n'endangamuntu yange ID ku nkalala nakebera naliwo before akalulu bwe twatuuka mu kulonda akalulu kennyini nagenda n'ensimba layine nga nina ID yange olwatuuka mu layine natuuka wali wetutiikingira nga amanya gange gombiriri weegali serial number waliwo gye bayita serial number eri mu buwanvu nga yange nga ne ID njirina naye pastor akafaananyi akantu nga si kange njagala bannayuganda mulabe wa omuntu atuzanyira weewaawo ate ng'amanya gange ga Kinyankole kati ne saalonda n'addayo waka n'alaba ebyokkaaya na poliisi yangwata n'ensutula ate gwe bwebanga akafaananyi sikako banange endanga ID yange nga njirina bannayuganda ekirimba gambera the naked truth mukirize mugaane kati ate bwe bazeemu kati nasindiseyo omwanyinaze wadde siri mu ggwanga nasindise mwanyinaze ate wetulondera weewamu amanya gange nga waliko limu eddala teriiko ID yange serial number nga yeeyo ate jjukira wali tebataddeko kafaananyi kati nze baamazeeyo luli amanya gange gonna gaaliko ng'akafaananyi si kange kati batugjeeko nze n'akafaananyi tekaliiko n'amanya gange gombiriri kati tegaliiko naye n'asigazzako eki serial number muwulire muwulire bannayuganda imwe abakiryo numwetiribiita n'okuza kulonda kati njagala mwenna nze njagala nnyo okwogera Olunyankole bwange abanyayuganda mwana mugende renkalala ezo kumala asange mukiina okyebera enkalala harukakashane aho omanye muno oyiza kulonda ojeza horere na serial namba yawe wotanga ngweru omanye ngo kulonda kwokuyina omuli 5 konka hate kijendeebwa kiri kitena